okwebaza okugulumizaawo n'okusinza oba okusuuta kitaffe kubanga bw'okola eby'amaanyi nga bw'osinira nga bw'oyagala. Kale nga tuli mu maaso go tusaba okkiriza essaddaaka zaffe essanyu lyaffe lisobole okusimbibwa mu maaso go. Bw'oyogera naffe kitamuuze kitaffe ebigambo byo bye biyitawo byokka obulumizibwa lutenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Saba tulo katono abooluganda. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe, Mukama mulungi ekiseera kyonna yalaze enkola munzikirize tandike n'okwaniriza mmwe abakristaayo abatulinze okuva ku makya si bwe kiri okuva ddi makya okuva ku makya mutulinda bajja bakola ki tutuuse twebaze Katonda olwa byonna ayinaku okusobola okutuwa obumiikiriza okwo okubeerawo ne tulinda. Sambisobola okubanga Katonda yateeseteese bulungi era yaliteekeddeteekedde obudde bwayo. Katulina kyosobola kukola ki? Kukyusa, kubanga byonna bibadde biki? Byonna bibadde bikulu. Kale mwaba tulinze, Mukama yeebazibwe. Naye engeri ey'enjawulo nsaba muneegatteko twanirize bano bwe nabo mu makkati gaffe omubuulizi notandike n'abayimbi. Abayimbi tuli nabo tubaanirize ne bannaffe agali mu byuma eyo. Omubuulizi Abraham Kalanzi tuli naye. Omubuulizi Abraham Kalanzi tuli naye, ate era n'omubuulizi Abel Nakanjako tuli naye. Omukubiriza waffe omwami James Kyaze naye tuli naye. Maama omubuulizi Catherine Chikunu. Omubuulizi Emmanuel Sebumpanise naye wala. Tusanyuse okulaba ate kale kamuzike na bano kiba kibi kambasabe bajje wano. Kambasabe bajje wano babanga bemanyi besinakwaniriza babakubanjulira banaaba bamaddu bajja kujja ku sipiidiko. N'okubasaba ate twanirize. Atuusembe omubuulizi Emmanuel ne maama Joyce. Bajjudde bakoze eki ate era olwino neegatteko twanirize omwana Semere n'omubuulizi Winnie Birungi baba. Bano y'ensonga obusungu bw'ekansango bwaleero kubaniriza n'engalo z'ensi.
Tugenda kwogera ebigambo bitono kubanga obudde bwakoze eki bwatambudde dda, naye bw'oba wekanyiza olugero olwo obanga wekanyiza nti era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyenye ne ku nsi amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okukuuma kw'ennyanja n'amayengo, abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunuulira ebyo ebijja ku nsi, kubanga amaanyi ag'omuggulu galikanyizibwa. Nti abooluganda, bwe tuli mu kiseera kino eky'ebiro eby'okujja, Katonda akoleramu bingi era simanyi kalenda ya kanisa oba batukola batya, mbadde tinakugoberera nina mirembe kubanga mbaddenga waawo ku lutikko nga okwawula abaawule byonna bibeera mu kiseera awo watandika ebiro ebyaki nti byebiro oteekera okutuuliza abantu obuyinza n'amaanyi ga Katonda. Abooluganda, muyinza okuba nga abantu bambalabira okuva ewala era abantu bambalabyeko nga bakyali bato, nga bakyali bavubuka, wamanyirira akoze eki tavuddewo. Katonda